Yes, mbaniriza akadde kano mwasuze mutya mwenna mwasibye mutya aba followinga Fad TV UG nembebaza nembagamba nti baba kyemwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga nekade comment section weeryawo soko ntera obaka mu comment section ate osigalenga onfollowinga enakubanzamu kubanga mba updatinga nenga akiriwa Pastor Elvis Mbonye kisa kinegula abamu bali batambuze motoka nga bagamba nti ya bujingo wabula bujingo abyeganya agambye sinagulako ku motoka ya milioni 6 abasajja bavuga emotoka za bei ba pastor bano omusimbi oguli mu wa pastor mungi nnyo jukira abasinga bagamba nti government yandibadde tandika okubanga nabye basoloza omusolo olw'ensonga nti olaba basoloza abatembeyi abakyeyi abakyetetenkanya ndine ba pastor bandibadde bakola ki bandibadde babagatta kuki kwabo abawa omusolo ate omusolo omuyitirivu okufaako obufi binagwirawo bino nga byebyo sebo Pastor Elvis Mbonye alina Range Rover eri wakati ebaliramu bukadde 6 obwa Uganda era nga enina green number plate. What do you learn from this? Pastor Mbonye Elvis has a Range Rover worth 600 million Ugandan shillings with a green number plate. What do you learn from this? Omusajja yebuza gamba nti oyiga ki mu kino bwabanga Pastor Mbonye Elvis ayina emotoka milioni 6 Range Rover oshika muki antu bangi basekera abalokole nga bagamba nti naye abalokole kiki mwete musomera mbate mulaba temuwunyiriza mumbate mulaba temuwunyiriza bujingo abyeganya gaye bannaye emotoka naye mulabiriko Elvis lwaki mugamba mbu yange bati mugamba mbu yange mu Pastor Bujinga yawandiseko erinnya Elvis mbwabuze nti gaze jukira nemotoka ya Bujingo jaine wakati bazawo bukadde nga 3 emotoka javuga essaawa zino mboneri gye bamukubiramu amasasi bwe yali yabukadde nga 2.5 oba ku 3.5 obwe watyo bapasita bagula emmotoka za bei ziba mu bukadde bwa nsimbi si milioni 2 si milioni 3 wabula obukadde nga 2 3 4 5 6 bukadde 8 naye ng'omusimbi ogwo abasinga bagamba nti guva mu ndiga era abasinga bagamba nti bapasita bano kisuse omusimbi mbu gwe bakola mukola ki mu kubuulira ennankanya enjiri omusimbi mungi nti omusolo bandibadde bakola ki bandibadde bagubateekako ate omuyitirivu faako obufi olw'ensonga nti ensimbi bayongeza ensimbi mpitirivu nga bw'okiwulya era abasinga bongedde okubanga bagamba nti owaayi omuntu aba osooka okuŋŋanya milioni 6 okuva mu bantu naffe katutandike ekyaki asinga bagamba kyaki efuna kiralu omuntu aba osooka okukola obukadde 6 nabo kakole ki kabatandikewo kyaki eno bagita Fad TV UG waliyo Fad UG News waliyo KBTV UG ne KRTV Uganda na follow nga YouTube channel ezo zonna nabagamba nti ku kebimbana reviews ezikwatagana ku Aromatic Entertainment amawulire gabagaba gatambula kiki Aromatic yalita film dajje empya gye bayita Jealousy era ngetambula bulungi nnyo genda ku YouTube searching mu Jealousy gwe yamisinga Best Friends jukira yazanyibwa dda bali ku season 1 gye bakola ki gye bateekayo bamuzanya da era ku YouTube yaliyo kone ndowooza balina ka app ko bali bamuteeka naye kati ndowooza bayagadde ne bakwata ne bamukomyawo ku YouTube wamuddamu kubanga bakola ki bamuwa abantu abo bamumisinga n'abatasobola kubanga baaccessinga ka app ako aka UG Felix app Aromatic yagambye kekole kikiremu kubanga mu uploadingayo Best Friends Jealousy Connections gye biri ku YouTube na filmu za Aromatic ezo zinoonyeko tujja kubanga bwejusa Bujinga abyeganye agamba nti temunsibaako matugambuzi nti emmotoka yange emmotoka ya Pastor Elvis Mbonye mbu yaguze emmotoka ya bukadde almost 6 kiri unbelievable naye nga omusimbi ogwo gwonna aguva mu ndiga ebya Pentagon nabo biri abo bityo bwe bityo Bujinga akyagamba endiga ze nti bannanga omusimbi tukyetaaga mungi tongere okubanga tusonda kubanga tukyali ne tunawe twatuuse ate twetaaga ne state light Bujinga yongedde kubanga kikkaatiza nga gamba nti bannange twetaaga ne state light naye emmotoka eyo si yange Bujinga agamba nti wala bagala okubanga bakola ki bamukola ki bamusibako amatu g'embuzi
okwagala okumukola okumuliisa engo. Agamba nti emmotoka si yiyo Range Rover. Ozannya gwe n'okuzannya. Emmotoka ya bugingo yagiguze munayagala akyuse namba plate. Abavuzi bwe batekako Elvis. Ng'ate yaani? Ng'ate ya Pastor Aloysius Bugingo. Onaawulira wa gye bigenda okuba nga bikomekera naye nga nze mbeebaza. Nimbagamba nti mwongere okuba nga munfollowinga ate mwongere okuba nga mugyekuumirako. Kubanga eno bagita Fadi TV UG. Fadi UG News nayo yange. Bw'ona agifollowinga ojja kuba teweegisa kubanga nayo nteekayo ebyakabi. Kuno nteekako ebyakabi n'eri nteekayo ebyakabi. Akati nkusaba nti zifollowinge zonna. Tojja kubanga weegisa kubanga zonna za tabbu nnyo za mutawaana. Bugingo abyeganya emmotoka y'ebukadde 600 agamba si ye tannagigulako. Agamba nti emmotoka ya Pastor Mbonye ya Elvis Mbonye si yange, temusibaako bintu byammwe. Ba Muzaffaru. Stay on YouTube platform. Mubaye bulungi. Mbagala nnyo mwenna.